yajangazaga tetwamanya nti ekirooto kye kinene ng'omwana. Amazima amatuufu gali nti ebintu ebimu bisooka okusalawo kwaffe ne bidda mu buyinza bwa Mukama. Lwaki njogera ekintu kino? Estate eno gye ndi mu kubalaga simanyi oba musobola okugitegeera. N'abamu ku bannannyini baayo tebasobola kugitegeera. Abamu okuggyako ye yabaddeyo oba omwaka oguwedde. Estate eno woogiraba tuli Kimbugu Bboza. Lwaki ngireese? Waliwo mwannyina aludde nga ngamba ab'Ebboza tulowoozeeko tufunireyo Bboza gwe twatandikiramu. Naye Bboza oyo gweyayaanira ku lwaleero okimanyi nti waliwo abantu be twamuleeterako ne bamugaana. Oli n'agamba nti eno ngaani agulayo. Ate nno ono nno Mugerwa, oyo gwolaba oyo muganda wange Mugerwa. Njababulira sinaali yeeno. Ezo nnyumba z'olaba ebbiri. Emu ya muganda wange Mugerwa, endala ya muganda wange naye Wankima ye Sali. Yes. Kati mwami Sali yagenda n'azimba mu puloti ya mwami Mugerwa. Naye ne bajja ne tutuula ku mmeeza. Agenda okira naga nawubisibwa. Kaakati mwami Mugerwa naye naga nti naye mwami Sali ow'Enkima ng'eyatuwaawo ye Ssentongo ate mumenyesa ekizimbe nedda. Nyumba ki gye wazimbye nti nazimbye bweti ate gwe naga tugibaliririremu akasente. Mwami Mugerwa na mwami Sali akasente, mwami Sali n'azimba mu puloti y'entuufu, mwami Mugerwa n'asigaza eno ennyumba. Olaba kye bayita obuntu. Obuntu nno businga amateeka. Naye awo nzizeewo nti bw'oba ng'oyise mu makubo amatuufu n'oguzibwa omuntu omutuufu, ebintu ebisinga abaalabe balaba ng'ebizito bifuuka ebyangu. Maybe ete yabali mu makkati yabakakkanya aye n'abantu bange ne baba balongerabo obuyumba. Ezo n'ennyumba z'olaba zitudde ku fuuti 5x5. Ezo nga bw'oziraba onaakulaga n'okubeerawo oledabira waliwo n'eri eya bbulaaka emuli emmanju naye etudde ku fuuti 5x5. Kati eya bbulaaka emabega waayo ate naye waliyo ekkuba eryayo. Puloti zino z'olaba bwe mba seerabidde zaagulwanga ku bukadde 4. Kamu, 2, 3, 4. Ne wajja ne ziyingirako obukadde 5. Ndowooza bwe zaakoma bwe mba seerabidde. Naye ku lwaliro puloti yaawo fuuti 5 ku 100 eri mu bukadde 15 kudda waggulu. Waliwo wengenda n'okulaga wansi awo we tukkirira awo. Simanyi mu vidiyo obwo sikyabulira. Awantu awo waaliwo olusuku ne tusenda nga waliwo namalagala. Kaakati laba ekyalo ekitudde Entende. Ebintu ebimu tubibagamba nti bisoboka. Bw'olaba nga Lugonvu ng'alina pulojekiti gy'agambye nti kwata ewantu wano ojja kunneebaza enkya amazima kikole. Kubanga laba abantu abafuuse ba landlord. Ezi nnyumba z'olaba zitudde ku puloti ezitaweza na bukadde ndowooza 10 ezisinga. Kubanga bangi baagula fuuti 5x5 n'oyo gwolaba waliwo omuzeeze 2 emizigo. Wano wonna olujja lukyali lulwe. Awo wonna woolaba ezi nnyumba nga bw'oziraba. Kati nze ebimu mbitunuulira nensigala bibalaga bulazi nti baako kyoyiga. Amayumba ago galaba ga njawulo. Awo wonna tewali kyaliwo naye abantu bapiikinga interest. Waliwo neyaŋŋamba Teacher Stella, omu ku baklayenti bange bensinga okwenyumirizaamu, yaŋŋamba Mr. Lugonvu nguze kubanga oŋŋambye ngule. Naye waawo ye nno tannazimba sigolowooza ali ekyemangamanga wano ewakutta omuddo. Ye tannazimba naye banneyimba be afunye wanaatereka ebiti. Oli wa booda omulengera, oli wa booda apaakinzeeko, ali kayumba ke, abasitula basitula, abasereka basereka. Nina ebitundu byentuukamu awo tuli Mpigi. Kati abasinga ogamba awo nsobola okufunawo akapoloti mukwano nedda. Awo tosobola, zaagulwa dda. Ojja kulaba ewamu obuze nti nga tebannazimba. Bazimbira ku peesi yaabwe, abasimba mu Buulumonde, abalekawo ne wazika. Lwaki?
kubanga akimanyi nti omuntu gwe yagulako puloti ne bw'agireko emyaka 2, 3, 4, 5, 10 ajja kugisanga nga tegena kyebadde. Bw'oba ogula ettaka gula ewantu ewalungi, ate tokoma ku ekyo, gula ewantu w'osobola. Tokoma ku ekyo, gula ettaka eddamu. Kiki bayita ettaka eddamu? Ly'ettaka eritaliiko nkaayana, ettaka lyotagenda kuwulirako nti ate kaakati, ettaka lyotagenda kulaba nti ate babasenze. Mulaba ekintu kye nabagamba nti ettaka lya estates zikula mangu. Ebitundu byonna ebituliraanye bye twasangawo, omuntu eyagulawo akapoloti omu paka kati tewali nnyumba ndala yali egenzeewo. Mu kitundu ekyo amayumba ge twasangawo era ge galiwo. Kyokka ate mu estate gye tutaddewo mulimu amayumba agakunukkiriza ndowooza 20. Oyo kolansi awo obeera odda Butambala. Naye wano tuli Bboza we bayita ewa defense we twakazaawo. Kati ekibayita ettaka lya estate likula mangu. Bwe gaba amasannyalaze ganguwa, bwe ziba nguudo okwekolamu mulimu, bwe kuba kutambuza mazzi, byonna byanguwa. N'olwekyo nze njagala kubeebaza bwebaza, ladies and gentlemen, thank you so much. Mwebale nnyo, njagala kubeebaza, mwebale kutuwagira, mwebale kutwagala, mwebale kwagala Lugonvu. Laba Kimbogo waffe watuuse, laba Mukama abawa omukisa, abatannagula naawe ofune essanyu ng'abantu bano lye bafunye. Tekisoboka, nze ngamba nti kisoboka. Bw'otwekwata, bw'onneekwata, naawe nsobola okufuula kye nafudde bano. Alhamdulillah, naawe nsobola okufuula kye nafudde bano. Mukama abawa omukisa. Akusomesa okukola n'omanya ki kye bayita okukola. Ennaku y'okukozesebwa Lugonvu kala ginyumya. Okwejja mu nvuba Lugonvu kala somesa. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu.